bamulongoseza waawo Ntebe ne bamufulumya eggwanga bamutwala kitegeeza nti kati company already ezikola mu kufulumya ebibuga bya Uganda zizifulumya ebibuga ebive Congo nga bya Pirato ne babirongoosa ne baleka bitwala so mutegedde bulungi ne companies ennyini ezirongoosa gold mu Uganda muvamu wa Pirato ne bamuleka mulongoosa ne baleka mutwala ebiri eggwanga okukola emirimu gyabwe n'okubba ssente z'eggwanga mu ngeri eyo nga bwere awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo ebyabadde mu kalulu ka National Reverse Movement mwabalabye bwe byatambudde obubbi obulimu emigga egyabaddemu obufere bwabaddemu njagala nkikusomesa olwaleero kansule ndi president kuno kwali video ena n'agiraba banyabo ne bassebo mbadde nga nzija mbasomesa Museveni kyagenda okukola naye mu luzungu waliwo ekigambo kye bayita experiment okugezesa Museveni ne National Reverse Movement baakoze kye bayita experiment egenda okubeera mu kalulu ka 2026 bagyegeserezaako bennyini kye bagenda okukola mu kalulu ka 2026 bakyegeserezaako mu National Reverse Movement mu kulonda okwabadde Kollo Mr. President wonna wooli n'ekibiina kya National Platform format gye mwalabye ekkololo ebikolwa bye mwalabye ekkololo ba actors oba abazanyi abadde mu kalulu ekkololo ye copycat egenda okukola mu kalulu ka 2026 eri yabadde experiment na buli kimu kyonna ekyakoleddwa kyekigenda okubeerawo 1 bonna ekintu ngwe bakikoze ekyokuteeka ssente mu kalulu azitamanyikiddwako mbalirira eyo mu ku formula okubba akalulu misana ttuku ne balangiriramu omuntu atafunye kalulu yemu ku formula okukwata yemu ku formula okugamba nti ebisigale tunaabira mu kooti nga n'abalamuzi baabwe yemu ku formula kati kyonna kye walabye mu kalulu akadde mu NRM the same format the same design gye bagenda okukozesa in fact babadde mu rehearsal eyo gye baakoze gye njagala mufokasingeko nnyo mwenna mugitunuulire 1 bw'amala okubba akalulu ka NRM okonna nga bwe yakaagadde agenda teekawo kye bayita reconciliation meetings zino agenda kuyita buli yabbiddwa amusasule ssente ze yainvestinzeemu amale amucompensating n'ekifo mu gavumenti temwewuunya nga bakugambye this week or next week Nyande Soferi agenda ejjinja okusinkana abakulu b'ejja abantu abasajja n'abakazi ab'ebusoga bakuba olukuŋŋaana lunene batuuze Kadaga boogere naye bamupromising ekifo ekinene mu gavumenti naye nga kyentegeddeko nti bayinza omuwa owa full prime minister era ng'alina ne orders kyentegeddeko nti mu kutuuza Kadaga n'abatuuze bonna abatuuze b'ebusoga bayinza omupromising okumuwa full powers eza prime minister nga bwe zirina okubeera kye bayinza omupromisinga nkugambye kye bayinza omupromisinga obutamukkiriza kuva mu kibiina n'abalala bonna abaakoleddwako damage mu kubbibwa wabula mu nkola y'emu the same design gye bagenda okukola mu kalulu akajja bwe bateweewambye mu kuddita bwe batebeewambye baagala okumala okubba akalulu ako by force then bateekewo reconciliation meetings bayite bannaddiini bayite bannabyabufuzi bayite baani bazala okuyita abakulembeze ba neighboring countries okulaba nti bateekawo reconciliation mu Uganda bannabyabufuzi bakwatagane mutatusitabangula naye nga amaze okukabba ye kyayagala kubanga balina ssente waki already babba gold omutunda ebweru basobola okukozesa ssente zonna ze balina okukola ekintu ekyo so tugenda mu protest vote nga tumanyi buli kimu kye bagenda okukola tukitegedde njagadde bategeeza nti kyemwalabye mu kabiru k'ekkololo the same design, the same format, the same actors bye bagenda okukozesa mu kalulu akajja kati saagala we mamaze nga bakuga protest vote nga tumanyi kyogenda okukola oyina kitegera nti biwalabye ekkolo byagenda okukola mu kalulu aka general elections tugenda kyeŋŋanga tutya okwaŋŋanga ekintu kino twabagamba nti ku polling station w'otandikira woyina okutandikira tobuuza tokubira w'Ekampala tokubira w'Embaale era ntegeezeddwako nti
bwe balemagana okukwatagana ne Kadaga Museveni agenda ku deployinga abagenda gatanga ebyalo ebyebi batekeko poliisi n'amagye bagenda gatta ebyalo ebyebi batekeko poliisi n'amagye kubambu bafunye information balaga nti Kyagulanyi okuzimba ekitebe kya National Platform oba branch eyiganga kiyinza okuviirako sipaaka y'akalwa akajja kati baagala ku deployinga buli yalo binga batekako poliisi ey'amaanyi n'ey'amagye kibayambe okavinga protest vote egenda okubeera mu Busoga so already mukitegedde bulungi kibwaddeko abantu b'Obusoga mu Uganda yonna bo batebagenda okukikola naye mukulu njala soka kubuuza golooza bannayuganda ebintu byonna tobikoze tabimutuzeeyo era osuubire bannayuganda basinyo to the extent bagenda kuwuliriza ebigambo byo so mutegedde bulungi nnyo fe tugenda mu protest vote oba balangiriddaani balangiriddaani eyo kozi yaffe fe twagala buli kimu nti wotosobola genda kubanja wootaakoze fe tugenda kuba tubanja kubanga tuba twawangudde kyekikulu kya byonna tumutegedde bulungi nti eyo design nga bagidesigninze bw'erina okuba kyemwalabye exactly what happened in NRM primaries or in NRM elections it exactly what is going to take place in the forthcoming elections. The framework and the actions, corruption, bribing, or bribery, byonna ebigenda okubeera mu kalwa kumutegedde bulungi. So, bwe mmala otegeera ebintu ebyo, kalabasinga obwegi mwadde mumbuuza, nabagambyeko nti mwetegereze nnyo Anita Amongi, action ze n'ebintu, waliwo kye mbadde temunnategeera ka nkibagamba olwaleero. Ekisookera ddala. Okusinziira ku reliable sources, waliwo kye tuyita transition. Waliwo transition egenda maaso. It's a political transition wabula ngeri mu disguise etya. Museveni already yawa mandate mutabani we okutandika okulukulutinga b'amagye n'abapoliisi. Already abadde akikozeeko mwakira bulungi nnyo. Kati ne mu political arena alina okutandika okulukulutingira mu mutabani we abantu bayessa. Kati obaona nti NRM seeke yonna gye yalonze yonna yayesisa. Yonna erina kubeevingira mutabani. That means they are paving a way for his son okufuna safe landing ne wana bagenze mu NRM seke mukitegedde mujjukirako nabagamba emyezi mingi nnyo babene bagamba nti bayinza n'omuyisa mu NRM kati bw'abanga yalonze seke yonna nga yayesa yegenda omukola kitegeeza ne akakakodyo nako bakataddeyo nga bagenda okukosa bati waliwo kino kyembadde temumanyi bannabyabufuzi bakola ebintu bingi nnyo okutuuka mu ofiisi mwe bali. Bannabyabufuzi bakola ebintu bingi nnyo ebiri date okutuuka we bali. Wabula omukyala Anita Amongi akoze date okutuuka waali. Anita Amongi akoze date okutuuka waali. Date ya Arua. Omukyala ono kyabala kinene nnyo naye simanyi anaakifuna ekisookera ddala ayagala kufuga ku ggwanga eryo naye alifuza ayingira atya wulira mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti Museveni yasinga okumanya amaanyi g'obuwangwa n'ennono ne mu myaka gy'ekinaana bajjajjaffe baamukwasa ebyaffe babimuwa ebimuyambako nakati okuva ko lotasanga mukono wadde empewo za Buganda zaamuvaako. Omwami oyo yabadde akozesa omukyala gwe bayita Mama Fina ng'akozesa kola Namakabona Jumba n'akozesaako olw'omukyala gwe bayitanga Bwanga n'abantu abalala bali bamukolera mu nsonga ezo wabula bonna bagenze bafuluka nga tebakyalina maanyi n'abagoba. Mumanyi kati baani abamukolera ebintu byebyo? Tulande kuviire ku ntono. Ennaku zino abakongojja Museveni kuliko omukyala Major General Nariso y'omu ku bakongozi ba Museveni abakongojja empewo ze n'okumuyitira ebintu byonna byagala omukolera. General Nariso owokubiri Kafulu ng'one bwokubira babadde bawangadde ebbanga lyonna bamuyita Anita Amongi mulungi wano mu bikolwa by'akalowo kalenzi mulungi nnyo
So ladies and gentlemen, ojja kubuuza ku MP oba mukwano wa family wa Anita Amongi amumanyi obulungi ajja kuga nti Anita Amongi wano si mwangu. Wano mukunyenye ensasi si mwangu. Era kati omu ku team ezikongojja Museveni empewo ze ezimukuumiddeawo. Mukongozi. Kyovula bali bonna babagoba kati bali abakazi aba. Abalanja bamanya ne kuliko Major General Proscovia Naraiso. Kuliko ne Anita Amongi mulungi nnyo mu nsasi wano. Bino byonna bikola atya. Era bikola ayagala ki. Ngenda bwa information mujja ginonyerezaako wabula mujja kudda mumpe feedback oluvannyuma. Mpozi nawagambye Pastor Niyonzimana nabawadde information ya Pastor Niyonzimana mwagitegedde bulungi nnyo. Kati kambawe neno munnange muginoonyerezeeko. Gye munamba omugenzi munaamanya nze kangibawe muginoonyerezeeko. Eri ngibawadde mugitegedde bulungi nnyo. Kati wuliriza wano. Mujjukirako Anita Amongi bwe yajja mu parliament n'agamba nti ali abantu abamunoonyereza abaagala omutta. Mujjukirako Anita Amongi bwe yajja mu parliament n'agamba nti eri abamunoonya abaagala omutta. Ani yali amunoonyerezaako era yagala omutta. Tugenze mu maaso. Kuno kwe bali Anita Amongi video jajjifuna. Kati wuliriza bulungi nnyo. Bannabyabufuzi bakola bingi okutuuka mu office mwe bali. Luno si lugambo lujja kufuuka lugambo ng'omaze oddenoonyerezaako olufune. Lujja kufuuka lugambo nga gw'olwenoonyerezaako wano nkuwa information eri 80%, 20 gyenoonyerezeeko. Ekiriwo essaawa zino kiri bwe kiti. Omukyalo ono ya penetrating nga nayingira mu first family in the disguise yagiyingiramu atya. Surrogate gwe yakola okufuna abalongo. Surrogate ono alimu ebibuuzo. Abalongo bano balimu ebibuuzo. Ngenda kuga nti generally abalongo ba first family kati gojja kulonda kaali na nnyini baana. Abaana bemula abasorogeti abalonga babiri abaana abasorogeti abaana siba Magogo Moses no abaana ba first family siba Magogo. At one time Magogo yagamba njala twala abaana bano ku DNA mbakebere. Anita Amongi namugamba you dare do it, you won't even see the next day. Dare do it, you won't even see the next day. Magogo alabika yategera ensonga zino. Magogo n'agamba Anita Amongi nti abaana bano tubatwale ku DNA tubakebere. N'alonga Anita Amongi n'amugamba surrogate n'abatulege gezaako bugeza oyinza obutaddamu kola ku lunaku lw'enkya nga mukambwe nnyo. Bwatyo Engineer Moses Magogo n'aweta omukirange embowete koona n'asirika. Engineer bw'asirika n'asigala kwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Bimwala byonna nga muwala enjirova biki byali byonna byakumukubako bebisirika toyogera biki era kyovula nti Engineer tewakyali nnyo laavu ngeri yaliwo mabega eri olw'ensonga kitegera nti abaana si babe. Abaana bano ba first family. Gwali eyo noonyereza bajja kuwa first family ani na nyini baana bano kubanga kino kyama top secret. Kyembaga ndi ba politician bakola ebintu bingi nnyo okufuna office we bali by all means. So Magogo tasobola ddo okunyega. Lwaki tasobola kunyega? Omusajja ye Engineer Moses Magogo musajja wa Allah Musiramu. Ompulya bulungi nnyo. Kankwe ebibuuzo bino nawe wennyonnyoleko bulungi ojja kufuna ekyokuddibwamu. Bwe babanga abaana ba Musiraamu, abaana babakolera akiika, Abasiraamu no kwe muli, abaana bakolera ki? Abaana bakolera akiika. Akiika kwe kubanga okubatiza mu Bayisiraamu, omwana bayinza obasalira ebisolo awo ne bakola edduwa okusabira abaana, si bwe kiri oba okubasaalira. Ladies and gentlemen, abaana bamala bazaala abano baasibira luddawa si wa Papa Francis Colley
abaana bamala bazaala basibira wani siwa Pampa Francis mugenzi ekifaananyi kugola Moses je kiti kinetagisa genda kinoonya abaana bwe babatwala abaana siba Moses Magogo temugande ba Moses Magogo musajja omusiraamu abaana babatwala luddawo siba Pampa Francis Cold eyafa sibwe kiri abaana babatwala Papa Francisco mwenna mu abalaba abaana ba Engineer Moses Magogo musajja omusiraamu okusasira n'ekisabibere wa Allah n'omudduwe Nabbi Muhammad abaana babatwala luddawa babatwala Papa Francisco njagala ombuulire lunaku lumu duwalola yeko Anita Amongi mu muzikiti gwonna either odi Kampala mukadde owe Bukedya nga batutteyo nga Moses Magogo tutteyo Anita Amongi abatutte abaana bafuna akiika owo kubasalira okubasomera edduwa nga bagenze bombi njagala ombuulire lunaku lumu abaana baki bino bagukata yagala kuba meza Anita Amongi uli yagala kuyika Windows abaana babatwala Italy wa papa nze njagala te lunaku lumu Anita Amongi nga akutabala batu either Kibuli oba Kodi Kampala omuzikiti gwonna mu Uganda nga musanze Magogo alina Anita Amongi muzikiti kati nkuwadde obudde gendo nojize ku information je nkuwadde nekuga nti bannabya ofuzi bakola ebintu bingi nnyo okutuuka mu office gemanyi omukazi gye yabadde ayogeza yensonga lwaki basindise honorable former speaker Rebecca Litwala Kadaga nga akati kubanga waliwo something smelling under smelling in the first family something Anita Amongi mingling around Hamedisini bwe bityo kati mutegedde bulungi alete mubatwala mu muzikiti yencha ne mukola akiiko mwe mwebuzabuza ngafuka banaba yensonga alete mukyala kiravulavu nga tekiriwo so Magogo yali decoy eri ekintu kyali kyatokota mu kitegedde bulungi nnyo kati nze ogwange bwetyo mbagamba mbikola kate ng'omusizagule siyani abasiramu bali kuno baganda bange abaana babazaala babatwala babakolera akiika ye mikolo gyawe gy'Abayisiraamu kukubanga okubatiza waffe mu ddiini endala mwabalabayo babatwala wani wa Papa Francis Cold kati Engineer Moses Magogo gye baleko ebyama mbyasizza kati bakuba mmezi saazi bali mukozza kuba lwaki kyenna kugambye nti omukazi ono ekintu kyagoba kinene nnyo lwaki kati already ali mu first family watudde wakati bwe jukira yatabula serekati yatabula omudagala kati politically abalimu nga ntunuka politically abalimu nga ntunuka kubanga ye kigendulwa kye kinene mwete mukimanyi kati Engineer Moses Magogo kajambo abaana banonyerezeeko abaana ba first family bwe genda ononyereze first family muli mwani ali na nyini baana bano ojja funa answer bajja jikuwa woina muganda mu state house woina mwana byokwerinda baba mu parliament gobuze muntu gwesiga mpalira lumbuye biga byayogere ngana kuzo mwezi 29 omwezi ogw'omunana bituufu ajja kugaboleka boleka mwana wange bagamba Magogo deyot kyovula nti abaana waliko 24/7 surveillance ya SFC njagala ondayo nakuluma Magogo ngatudde mu motoka aline byana byabitambuza oba atambula nabyo njagala ondaga nakuluma Magogo agenze mu muzikiti okusala n'abaana obatutte wantu wonna yakoma okubeera nabo bwe mwamula wali bali balese muzannyo ky'omupiira yali muzannyi wa mpiira yali ani
yali muzanyi wa mupiira eyajjo bali ensonga endala eno mbadde nange nagiwulirako era nga nkyayeebuuza nga sinakitegeera bulungi naye alambuludde ku nsonga nti munnange mbu agambye nti ayagala kutegeeza abazadde mwena mwenna mu Uganda nti omwaka ogujja tewaliyo HS. Oba oli abayinza okuba nga bayinza ogijjawo oba tugambye nti omwaka ogujja tewajja kubeerawo senior 5 kubanga already katulina ba senior 5 ekitegeeza omwaka ogujja abo be bagenda kugenda mu senior 6 bikomaawo nti abasigadde bajja kusomanga from senior 1 to senior 4 oluvaawo mbu ng'ojoyininga technical institute. Naye akubuuziza nti abaana abo bonna bwe banaabanga bamaze institute ezo oba technicals byonna bibakubuzeemu nti emirimu bagenda gijjawa. Ndowooza kyokka si byangu oba ndowooza si buli omu nti agenda mu technical awo simanyi nti bagenda kusunsulangamu nti si byangu katulinde tulabe nga bwe binaaba naye nga ye bw'atugambye bw'atutegeeze nagamba nti naye mulimu okusoomoozebwa kungi nti abaana bano kituufu mubakoze bwe mutyo naye emirimu giriwa gye bagenda kukolawo nga bamaze okuba nga mubatraininga mu technical institutions.